Baba
Wakwata
akomawo kweri amwina baba bannange Allah teyategedde bwe yalumbye teyategedde bwe yalumbye akasajja kabeeko kusoba kalina Don't mess up with my boy. Don't mess up with Zena Trophy. Sign it here. Oh. Don't try this at home. But a professional wrestler. Come with a Zena Trophy. Kila kulukiriza mbili. Over 200. Eno kweba Arsenal yakutenya mitobola. Yakutenya mitobola otetegedde. Mukwano gwe gobaita aro ali kulinda ye namumua emu satu kavayo nabyenda omuzanyi wa ekigo ekizungu oba ekigo ekiganda okuva mu KSWG ne PAW Wrestling Nation. Obukodyo sokera ddala bwenkozesa okudifeatinga omusajja atayagala okuba mukwano gwange. Obukodyo akasokera ddala kwekiririzaamu n'okutraininga n'amaanyi okukosa amaanyi gamataringa so golina omuntu ali eyo kyenkozesa okudifeatinga omusajja. Ekirala omuzannyo guno mulungi ate gwanjawulo tubujje mugula ku TV kati tuguleese wano. Ekisokera ddala olina okuba nga olina obudde ojje otraininge obukodyo bwosobole okubukozesa kuba obukodyo si bwa bulijjo bwobukozesa nga tolina training oyinza okufa kyobola twakula tulina akantu ketulaba nti don't try this at home. So wetaaga training okozesa obukodyo obwo. Omuzannyo guno guyinza okuyamba okukyusa obulamu bw'omuntu kuba tulina aba scouts mu nsi nga Canada, USA ne Europe okitegeera. So source of income mu ngeri emu oba endala eri kunnaffe atulaba Kristo. So amanya ddebo zisigale nze gyatofika saakafayo nabyenda omusumasa omuntu kyetusooka eddamu mugamba saba Mukama Katonda mwongere obuwangaazi amuwe amaanyi amuwe ne vision ez'enjawulo tukwata kufa abantu abali wansi oba bebayita bannageto nabeera nga twadde platform. So tumwebaliza ddala olw'omutima omulungi era akuntumulinga engamba bannabamizannyo n'abantu abalala ab'enjawulo. So bamusabira ssala ya buwangaazi na bulamu. Amanya oba mbega official isonga lwaki omusajja akubye omusajja si yakubye omusajja si yambangu kirabe bwe mbadde onyina olwana naye si yankubye si ya finishinze jasi ayambiddwako omusajja gwesitegedde gyavudde omunene era nga wondaba omubiri tegwekana era omusajja badde n'amaanyi okusinga naye endayira olunaddako njagala oyo kenyini gwe mbadde nyina olwana naye nina omukuba nina omufufugaza ate n'oyo kenyini amuyambyeko naye kenyini nina omukolerera paka nga mukulu kuba ajja musobola nkimanyi nekkulisaamu. Bavubuka abali eyo mwenna guno muzannyo si mwangu yes naye nga gusobola ozannyibwa era gufunye bulungi kuba byonna byentuseeko ku muzannyo guno gwenzannyo era temwetwayingako ewaka kubanga gwabulabe nnyo nga tolina gusoma tetuguzannya lwakubanga twagusoma naye tukuyiga engeri gy'okuzannyamu n'engeri gy'okubikolamu. Kati yenna ali eyo ayagala okuguyiga osobola joyininga mu training oba schools zaffe zonna eziriwo wano. Ekyo yoyisemu muzannyo guno ekyo byofunyemu
siyinza kugamba nti nno kino nakino kinfunyemu naye nfuniddemu nali ebintu bingi bwekunyemerizaawo saabu era gwefunamu kyakulya sula muzanyi erinnya lyange nze Kevin Oscar yenkozesa mu ringi naye nga amanya gange matuufu nze Ndala Levin musajja musoga nvaayiganga kakati kibuzo kyombuzize kya okusomoza gwetusanga muguno muzanyo sinsi muzanyo gukyali mupya abantu tebannagutegeera naye ate batulaze obuwagizi balaze nti bagutegeera kakati training zaffe tubulamu tetulina bikozesebwa tulakinga ringi tulakinga training ewaffe tunafuna maka gaffe tetunafuna zi training gadgets zebakozesa mu kutraininga tuwuliramu ddala we tusinga ofuna okusomooza okusinga obunene. Olowooza mulinga bameka mu kibiina kyammwe ekikola? Ekibiina kyaffe tuli abantu 35 abantu 35 nera tukolera wamu tetubeera wamu yomu abeera wanjawulo naye tukolera wamu ffenna. Ndi musajja yagala nnyo LNIT lwakuba turespectinga musajja waffe yagenda Bewayat. Okusookera ddala ffe nga ffe byetwandyetaaze abantu otuyambako okulabika nti tufuna zi sponsorship oba abasobola okubaako ne bye badonatinga gye tuli kiba kitukolera nga ffe aba Power of Africa Wrestling Day n'ekirala omuzannyo guno gwa wrestling wanene e Uganda tegunnaba kubuna nnyo naate nga tuli mugezi okukola ekisoboka kyonna oba tuli mukola ekisoboka kyonna abike nti tugubonyesa eri abantu mu bibuga ebyenjawulo babeere nti tugubaagaza abagwagala ate bagutegeere bakimanye nokimanya nti mulimu singa oba ogwize bulungi nobeera nga oguzannya osobola okukyusa obulamu. Bwetaavu ki bwe mukyayina? Obwetaavu bwe tukyayina tetulina byakukozesa ne training ground wetutweningira batuwaawo naye wetuba tufunye omuntu asobola okutuwa wetusobola okubeera nga tutweningira bwe bwetaavu sofa bwe tulina pozi n'ebikozesebwa. Musangibwawo? Tusangibwa Wakisoga yaza Sentema gye tusangibwa. Amwina baba. Banange.